ffe Katonda, sisters, abakungu okuva Mengo manyiti obudde butambudde, abantu bangi nnyo bagenze beetegula mpolampola, naye luno lunaku lukulu nnyo eri muganda waffe Nyanzi, eri ffe mikwano gye baganda be ne bakola nabo. Kyova olaba nti tetukoowa era tugenda kukoowa. Bazemu ne banyabo, obubaka bwenjagala okuleeta olwaleero si bwange nzekka bwange n'enju yange Namagembe yangugu obumpatira bino kugyeko omulimu. Njagala okusooka kunyerikana ng'obubaka ssebo omugole waffe mukulu Nyanzi, natikiddwa obubaka buno okuva ewa mukwano gwange era mukwano gwo Omulangira David Kintu Wasajja wa Ssaabasajja Kabaka. Tasobodde kubana ffe leero naye yansabye buno obubaka bukwase omuntu yekka abaabukwatako abaabulabako ye Manu yekka. Samuzikirize bwereetere kennyini bukwase. Antumye bayizeze okutuuka ku kkula lino ery'obufumbo obutukuvu. Simanyi kirimu oba mulimu ki oba mulimu n'obubaka bwa Ssaabasajja gw'onoomanya. Bassebo ne bannyabo, obudde bwagenze era ebigambo byange tebigenda kuba bingi olwaleero. Newankubadde tumanyi bulungi mu bulamu ti omuntu aba n'embaga bbiri eziri mmeega mu bulamu bwe. Embaga ey'obugole ng'awasa oba ng'afumbirwa, n'embaga nga bamuziika. Luno olunaku lwokka lwe tulina chance okwogera ku Nyanzi ebintu byonna byonna, naye ate bwe ngamba kwogera ku Nyanzi bye mbadde ndowooza okumwogerako okuva olunaku lwe yantegeeza nti alonze olunaku bagenda okukwasa embaga. Nyinza okumaliriza nga obutebe bwonna mukamu, kuba nyinza okwogera embaga nnene, so ebyo bya byesigaliza. Njagala jasikuyozaaliza muganda wange okutuuka ku kkula lino. Webale kutuweesa kitiibwa, webale kugumiikiriza. Omu ku bakadde baffe yabadde wano n'agamba Nyanzi emyaka gye egy'obuvubuka gyonna yagifiirwa, ate nga kituufu. Era Nyanzi olumu yali akola interview n'agamba okubeera first born kyekimu ku bizibu byasinga okufeesinga. In fact nange nzikanya naye tebandimuzeeyo olunaku nga lwa first born. Omusajja oyo yeetikka omusalaba gwaffe ffenna twakufiriza ebintu bingi nnyo. Sebo njagala omanye ekitusinga bingi nnyo oyo yakuba emigo gyabwe, oyo yawe kwolaba yalina effujjo, naye nga emisango gyazza babonereza Nyanzi ebyo banenyereza akola saaliyo, naye temanyi ng'egyange gye nazza babonerezanga Nyanzi. Ate bano olwaleero abaagala okunnenya, abaagala okunsonja ku lugozi, olumu bantyamu kuba nange bamanyi siri mwangu, ne banoonyayo Nyanzi ne bayitira abo. Sebo bali kubeera shokatuuka. Baabogeddeko bangi aboogezi nti ffe yes historically bannange no tuba mu famire ffe y'amaanyi. Bigamba abantu ne balowooza bwewanabwewanye, naye bababulira byafaayo nti obutafaananako mu famire nyingi nti ffe waffe wavayo bakatikkiro 7 okuva mu 1756 paka mu 1888 bakatikkiro ba Buganda bonna babanga mu layini yaffe, babanga mu Sekayiba.
paka ku hapo lukagwa yamalako naye sijjagendayo naye ate nze mu histori yange bulamu bwange nali nkula nakula nga byonna mbimanyi nga byafaayo kubanga olw'ebyobufuzi famire yaffe yali esiranga olw'ebyobufuzi nze nakula nga taata ali mukomera bamusalira lwakufa olw'ebyobufuzi twakula twesanga mwakyolikwota kati bayitayo mu kifumbira twesanga mu geto so bano banyanzi ababasiki gayawe bebatesinga ku famire yaffe ng'ekyali watwayo nze namanya byafaayo era nakula maama biyigiriza ngagamba wano mu geto wooli si kyoli baali bamanyi okusinga bumaanyi kyanaku timukadi yatugendako nga bukyali naye yatukwasa oyo omusajja olw'embeera y'ebyenfuna nze taata nali namulema si lwafujjo naye lwa school fees nankwasa maama ate ne maama naye nemulema nankwasa nyanzi oyo saamulema. So I can say without fear of contradiction nti contribution ya Nyanzi yali y'amaanyi nnyo ku bulamu bwange. Ewaffe twakula ng'omuntu tumuyita baaba, okulira nga muyita baaba yawe yeeguza gye baatukuzaamu. Nyanzi lwakuba yafuuka kyamaanyi nga mutuudi ya kyamaanyi limukwata ne twamuyitanga baaba Nyanzi. Naye ng'aba Masiki bwe yajjangayo kibooko ng'Abanyanzi bayize effujjo, Nyanzi bwe yajjangayo kibooko nga tuyize effujjo. Olaba twasobola okusoma si lwakuba nti maama yali atuliko nnyo, si lwakuba nti taata yali atuliko nnyo, naye bamusajja eyo Nyanzi. Kati ate nze personally nze maama yankwasa Nyanzi from senior 4 paka wenagenda ku university. Omusajja oyo yateera school fees naye akati yakomawo yakiriza okukola nga ffenna nabagambye mubeera ne mukulu wammwe ali molo, beera ne mukulu wammwe nga mwononefu bishop mwenna mujja kuba bawononefu, mwebeera ne mukulu wammwe nga muyiiya nga mukozi mwenna mujja kuba bakozi. Abantu batulaba eyo nti kuva ku mukulu asooka paka kono Dax asembayo basajja bakozi era basajja basakisiiginze. It's because of you, sir, and I want you to know and to recognize that and appreciate that. And for me personally, you took me under your wing. I learned to be a man by watching you. Nenyiga empisa ennungi nyingi, kale ne mu geto nenyigayo n'endala. Naye njagala okwebaza olwa byonna nti twasooka okuvaamu. Olwaleero tuli wano bino Katonda tuwadde omukisa nti sibyogedde nga tukusinga. Naye mbyogedde mu kiseera eky'essanyu nga kino, mu kiseera eky'okujaguza nga kino ekyokukyebaliza Katonda. Webale tuwa omukisa okwogerako ebirungi nga naawe bw'oli otulaba. Webale tuwa musajja mulungi akwogeddeko nti oli muzibu ye. Nze baganda bange gwesiba okayana naye ng'ogyeko pasita ne banjo sibakayana na Nyanzi. It is very hard to live with Nyanzi, but it is impossible to live without Nyanzi. I want you to know we celebrate you. And on this day, Gabangami, nabyogedde bingi nnyo okubanga olugero luwanvu nnyo. Maama waffe yafa mu 97, abandi ffe twali batunze nali 15 ng'obuka bubuuzi. Oyo Dax ndowooza bamuleka alina omwaka gumu. Maama yaleka abaana 11. Naye Nyanzi n'afuuka maama n'afuuka taata n'atukuŋŋaanya ku kibuga kuno ekibuga okimanyi. Ku ffenna tewali yafuuka Lujuuju, ku ffenna teyali yafuuka mwononefu. Yenze zokka nze nameeka n'enkuko mu Banda kibola bafuba okukola ebirungi bingi nnyo nga te kireeseera we nabeerera mu Banda. Naye se bwebali tuwa kyakulabira bwebali kuliidinga by example. Finally mu byobufuzi nze nali saagaliya nali abufuzi nga bwe baawulidde bakadde bange boogera ate abalala tebaabawulidde. Nva mu famire y'abapolitisha naye nze nakula maama ngamba nti ebyobufuzi ebyatuusa famire yabwe okusigala mu geto weewala ebyobufuzi era nali nabyewala. Naye buli wobeera ne mukulu wo ng'ate akuinsipayaringa nnyo
olaba Nyanzi bye yankola. Naye yafukola bulungi nnyo, bingi nnyo binkuyigiddeko muganda wange, bingi nnyo byenkola Nyanzi yasooka okubikola. Nyanzi yasooka okuzanya ebikombe mu famire yaffe. Nyanzi yeyali asinga eddoboozi eddungi mu famire yaffe. Temulaba nti tulina Nediyawe, temulaba nti tulina Taximax, oyo yali musician wa famire. N'atukoleza kando yaffe